nze nawulira ko omuntu omunga agamba abasiraamu mwenna abatudde wano n'abakafiri abali side eri goyinza okwogera ekigambo ekyo mu bantu n'osanga omuntu ku mukolo faaza owulira Reverand atudde mu gganduula anyumye bulungi musajja wattu atudde ku mukolo gwammwe ne musalawo kumufiisa kumuvunza n'avundira awo twava mu mmwe tewaliiwo wano musiraamu Kampala ayinza kumenya bajjajjaabe bataano nga bonna basiraamu bw'aba awajje teriwo famire ate eriwa jimbuulire gwe ŋŋambe nti bajjajja bange 10 emabega bonna baali basiraamu aleete gwe baleete era omenya yaaba basatu ng'omenye muzzukulu wa Abdallah muzzukulu wa Ahmada addako abeera Francis nga yenyi abeerako abeera Petero addako abeera Yosefu addako abeera Pawulo amakulu mwe twava mu bantu abo bakitiibwa nnyo gye tuli kati Namugongo wuuyo awo Namugongo omulaba waali awo osobola okwogera ku Namugongo mu mbeera ennungi n'otavaayo mu mbeera emuvoola nakulaga nti omuntu oli ye kyaliko kwegamba mu nsi alinga kasasiro ekinaddako ekimanyi ojja kufuna obuzibu waliwo seeka gwe nalabe yeetonda awo namulabyeko ayina ebigabo byayogera awo ku Namugongo mbuba yagamba musimanya Katonda yali ose n'aleeta Ebola Namugongo n'atabaayo nuko baseeko by'okusomesa bibabuze bamukubye ekibaluwa nga bamuyita mu mateeka bamukubye ebbaluwa ng'emuyita mu mateeka nga bamugamba yavoola enzikiriza wetulagaawo ate bangi bakyabaleeta ffe Kaaba ebadde nga yakitiibwa ebbanga lyonna ngera tewali wanyega ku Kaaba ngera bakimanyi abasiraamu bagenda e Makka ne Madiina okukola hijja ne umura naye olw'okuba nti mubalumbye mubasensedde mu mbeera gye mubalumbiramu nga yakubavoola batuuse n'okusenda bagamba nti nammwe mugende eyo gye mugenda wansi eyo ne mukola bwe muti ne bwe muti lwaki oteekawo embeera nze Shafiki Yusufu nze Faruku Muhammadi gwe tolina kika waliwo kummwe yali afunye passport nga tutaddeyo kikakyo n'abajjajja abo gw'olina ojja n'obuukira nti ate simanya byogera bikyamu waliwo n'abanzije mu ddiini y'Obusiraamu n'amasabo gye gali eyo nammwe gabalemye okujjayo gabalemye naye muli kuba n'abalala be muliko kati ate nze nvuddeyo ndazewo abantu bayunga Oluganda ate gummambira nti oyo kati yafuuse pasita kyabadde kitya ekikulu kya byonna abantu abasinga obungi kye tubagamba nga temunnaba kubaako bye mwogera musooke mufumintirize ku bye mugenda okwogera mujja kuwona omanyi kamera eno n'omuzindaalo buli once you sit in front of the camera kasita otuula mu kamera eno bwoti nga bwe tugituddemu you let the world know what you are bwe kiri buli lwokwata omuzindaalo bwoti ogenda tegeeza ensi oyimiridde otya mu ntegeera nze navuddeyo ne ŋŋamba nti abantu abatali basiraamu baganda baffe era enjawulo etwawula ntono yakugamba Yesu mwana wa Katonda ffe tugamba Yesu mbaka wa Allah ne ŋŋamba nti era okumanya abantu abakulu nnyo mu bulamu bwaffe ffenna mwe tuva nabadde ne pointi zange zisanjeke tuziwulire ne ŋŋamba ekisooka nagambye abantu abatali nabadde ku mikolo gya mirundi egi ne neebaza abantu abatali basiraamu okujjanga okubeera ku mikolo gyaffe ebbanga lyonna kubanga newe nasembyeyo okubeera omukolo gwe twabaddeko gwabadde gwakiika ne be babadde batusinga obungi kati ng'omugenyi omukulu yagubaddeko nabadde nina okutwala omukisa okubeebaza okujjanga okubeerangawo ne bagumiikiriza ne batuula ne bawuliriza ne batambula naffe mu buufu obwo nennyongera n'okubanyweza nti bannange temukoma okwo kujja kubeera naffe wabula twongera okubajjukiza nti muli baganda baffe ffe mmwe ffe
Nembagambe ekirala nti ate okumanya muri bantu bankizo nnyo gye tuli twava mu mmwe tewaliiwo wano musiraamu Kampala ayinza kumenya bajjajjaabe bataano nga bonna basiraamu bw'aba awajje. Ogambe ta? Tiwaliiwo muntu wano musiraamu ayinza kumenya bajjajjaabe bataano emabega oba 7 oba 10 nga bonna basiraamu. Nga temulimu wa ddiini ndala. Bali ali ludda wa? Tuli mu Katoliki. Temuli mu Protestant. Oba mu Orthodox ne rayidiga bwetambula. Teriwo family? Ate eriwa. Jimbulire. Gwe ngambe nti bajjajja bange 10 emabega bonna baali basiraamu. Alete. Gwe balete. Era omenya yaba basatu. Ng'omenye. Muzzukulu wa Abdallah, muzzukulu wa Ahmada, addako abeera Francis nga yenyi. Abeerako abeera Petero. Addako abeera Yosefu. Paulo. Addako abeera Paulo. Amakulu mwe twava mu bantu abo. Bakitiibwa nnyo gye tuli. Singa tebaali bo oluvannyuma lwa Allah mmwe mwandibaddewo mutya mu abasiraamu. Ze pointi zange zensimba. Tugende maaso. Gwolino jja n'obuukira nti ate simanya byogera bikyamu ate waliwo n'abanzije mu ddiini y'obusiraamu. Nti oyo kati yafuuse pasita. La ilaha nze nfuuka pasita ku mazima. Tewaliiwo musiraamu wanna ayina bajjajjaabe 5, 6, 7 mu layini emabega gy'ava kubanga buli muntu alina olukolole mwava. Buli muntu mu Luwarabu tukiyita nasabu. Buli muntu alina olukolo mwava. Oyina omusaayi gwo n'ekika kyo. Va ku bino abantu be bayita n'omubuuza omuntu gwani tinze Muhammad Hassan. Oba otegeeza ki? Kiki oyagala okuwaki oteekawo embeera? Nze Shafiki Yusufu. Nze Faruku Muhammad. Gwe tolina kika. Wano ffe kika kyaffe tuli Baganda. Mungu siye. Era tulina emiziro. Owulidde? Tugende maaso nze mpulira point. Weddira nange neddira nze ndi walugave gwoli wangabi. Webale nnyo. Kati mube endiga emabega. Tubagobe, tuba tracking. Tandika okutrackinga bakubuze nti oli muzzukulu waani. Kubanga mu mbeera yonna omuntu olaba n'Abaganda mu bika byabwe batera okugamba ntandika okulanya. Okulanya kitegeeza talk about yourself. Omanye ebintu emu bituzitowako n'ebyangu lwakuba biri mu Luganda lwa munda n'ebya bulijjo. Talk about yourself. Who is you? Kyovula ne bwe tugenda okusaba emirimu tulina okweyogerako ne bw'otukyaza wano gati gwani kati bakubuuza wano oli gwani nti nze gundi oli mutabani wani oli muzzukulu wani n'intanafe kubuuza ofuna passport ne bw'oba ogenda mu passport eteekwa okuteekayo ekika. Waliwo ku mmwe yali afunye passport nga tutaddeyo kikakyo n'abajjajjaabo. Kati abantu abo yadde tebaafuna kyengera kya busiraamu tetugwanye kubatwalanga ekintu ekiri awo ekya bulijjo gwe musaayi mwe twava. Yensonga lwaki nzigumiza pointi yange nti omuntu yenna ali wano nga mu famire yo olinamu abantu abatali basiraamu kikakatako okutambula nabo n'okuyunga oluganda wakati waabwe naddala bakadde baffe abatuzaala. Ennaku zino baddewo enjigiriza ndowooza era oziraba zitambula. Ebigambo oluusi bye tufulumya abamu abamanyi eri bannaffe nga si birungi. Naddala nga biva mu ffe abasiraamu nga bigenda eri abantu abatali basiraamu mu mbeera y'okwawula mu madiini. Babayita ebigambo ebinene. N'ennabbi by'ataayatula mu public. Toyinza kuvaayo ng'oli ku mukolo gw'okwanjula. Nze nawulirako omuntu omu ng'agamba abasiraamu mwenna abatudde wano n'abakafiiri abali sayidi eri. Gw'oyinza okwogera ekigambo ekyo mu bantu. Omukafiiri yani? Webale nnyo. Omuntu omukafiiri ye muntu atalina nzikiriza. Omuntu atamanyi Katonda. Kafironi. Atalina ddiini. Gogamba kikyamu. Era Katonda yaga nti kuli ya ayyuhal kafiruna. Bagambe abange mmwe abatamanyika abatalina nzikiriza. Abatakkiriza abatalina nzikiriza. Abatalina nzikiriza. Okay. Abatamanyi Katonda. Kwegamba omuntu ali awo nga ye tamanyi Katonda
tayina ddiini naye abantu bali balina eddiini yaabwe naffe tulina eyaffe yadde balina eddiini eyaabwe naffe tulina eyaffe tekijjaawo njawukana era tekirina kuleetawo mbeera ebavuma yadde okubavuula basi tugere maaso owulidde nze mpulira ekintu batambula n'ensonga zaabwe naffe tutambula n'ezaffe okulamula kuli eri Allah ku nsi kuno teri agenda kulamula teri mulamuzi kati gwe toyinza kunnamula ku bye nayogedde munafuuse pastor bagamba mbu wandikoze ddaawa mbolinga abawagira mukuba wa mentioninze simanyi emmere ya Christmas simanyi biki wakireese oti ekyo nabagambye omuntu nga maama wo si musiraamu yes Christmas bwetuuka olina okumuwa byanaalya nga bw'obadde okola emabega katugeze ye Rose maama we Rose ye Maria basi teyafuna mukisa kusiramuka nga yanzaala yakuzaala ate kikujjako okubeera nnyoko era bangi bali awo maama bawe si basiraamu nina omuwa Christmas nga gwe mutabani we lwaki togimuwa kwasibidde gwe mutabani we gwazaala kati yagijjewa ekyokubiri obadde omulabirira okuva emabega yonna lwaki luli olunaku tomulabirira lwaki tomuwa n'alya mbu obanga kkiriza mbu Mungu yazaala kati kankusomeseyo ekintu kimu mu busiraamu buli mulimu gubalibwa na nniya innamal a'malu binniyati buli mulimu gubalibwa na kiki kyogenderedde okay era ogamba nti ayi Allah nze nkakasa nti tozaalira tozaalibwa esente zino ziwadde maama wange nga bwe mbadde mulabirira bulijjo mbwalunda embizi zikwatirako wa ekyokubiri ye ddiini ye mukkiriza okukola ki okubikola fe obusiraamu tukimanyi nti tetulunda ki mbizi tetunywa ki tetuyiwaayo mwenge naye maama wa si musiraamu ne bw'obanga omusanze ali wali ku ccupa fukamira omubuuze maama wasize oti eyo oli oti obukuluma yadde omusanze ayiwayo mbukanzi mumme paka waguvaako asiramuke tolina jjana weerimba basi tolina mikisa mu nsi gwe muleke anywe mwenge gwe muleke alunda ensolo ze okitegedde waliwo omwana musiraamu mukwano gwange maama we si musiraamu yamugamba maama njagala ove mu bizinesi y'okulunda ensolo ezo ojje nkuwa omulimu omulala namugamba nze ndeka neetegerera kabizi kange yamugamba ndeka neetegerera kabizi kange kentegeera kati golinga agamba nti tulina owangalira wamu fenna tulina okuwangalira awamu n'okweyisa obulungi buli omu abeere mulungi eri munne because bw'ona amukosa tajja kujja gy'oli wakululi nasi husina buli lwoyimirira eri abantu abatali banzikirizayo tegeera ebyokwogera firi wasati nga bigatta tovoola ate bw'obanga oli wakumuyita muyite ne mauidhatan hasana n'ebigambo ebirungi so si gwe lwaki tosiramuka gwe obadde otya nabbi teyakwata bantu bwatu sallallahu alaihi wasallam sajja yajja mulafuka muzikiti ku mulembe gwa nabbi yajja baliwo baswahaba awo abaali balina imaani ez'amaanyi mayine mu ggwanga wano waliwo abantu abalina imaani eziwuma nga ye alumbirawo nabbi naga nti amumuleke nabbi yalina hikima y'amaanyi muteekwa okuba ne hikima ey'amaanyi nga mugatta abantu nga musinkana abantu nga mwogera ku nzikiriza z'abantu wano waliwo ebintu sakoze ebyasangibwawo edda nga weebiri ngaki namugongo kati namugongo wuuyo awo namugongo omulaba waali awo osobola okwogera ku namugongo mu mbeera ennungi n'otavaayo mu mbeera emuvuula nakulaga nti omuntu oli ye kyaliko kwegamba mu nsi alinga kasasiro ekinaddako okimanyi ojja kufuna obuzibu waliwo seeka gwe nalabe yeetonda awo namulabyeko ayina ebigambo byayogerayogera awo ku namugongo mbuba yagamba musimanya katonda yali ose n'aleeta ebola namugongo n'atabaayo nuko abaseeka oba ebyokusomesa bibabuze bamukubye ekibaluwa nga bamuyita mu mateeka bamukubye ebbaluwa ng'emuyita mu mateeka nga bamugamba yavoola enzikiriza
wetulagao ate bangi bakyabaleeta aho wetulaga kati kankubulye kino kyebayita never tozanyiranga ku nzikiriza ya muntu ne bwabanga omanyi kyakkiririzaamu kikyamu kiwe ekitiibwa oyogere naye bulungi omulete ku kitagalaba yeetonze yakoze ne vidiyo nagamba nsaba kunsonyiwa yeetonze bukyali talina gagenda mu basajja kumusika mu njala wanga oyinza okugira oti abasajja bakuteega aleka nkubulire kino ate bino kankubulire Faruku bino kyoyogera mbu gundi ayogedde mbu naye kanjogere gundi ayogedde nange kanjogere obadde otya bajja kusika ekiro mu nnyumba kali agenda kulondola eka yavuddeyo nakola na vidiyo laga netonda bannange netonda yagala kuna mugongo tomanyi ebola tola nti ebola yaganda na mugongo naffe ebola yatuganya ogenda emakka okimanyi zeka yagaye neesaba kunsonyiwa yena yawereza ebbaluwa asaba kunsonyiwa kati olowooza weetonze naye kinajjawo kiri kyewayogera babiina mu likodi ate abantu balaba era bafolowinga nebajja okwo temuzanyira ku ddiini z'abantu kati mutandise ebyo ate anti wetulazaawo bajja kulumba bakusikeyo ate n'ogamba baseeka eddiini ebabuze esomesa oba ebigambo byetusomesezaamu byebitubuze owulidde abantu bedda bajjajjaffe kati kankuwa ekintu kino bajjajjaffe bawangalanga n'abantu abatali basiraamu mu famire wulira bino famire zawangalirangamu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo nga waka mubeerawo n'abantu abasiraamu n'abatali naye nga nkukakasa bakimanyi nti abo basiraamu era nga tebayinza kufumba nnyama eri nga weemulyawo abantu bawangaliranga ku byalo olw'okuba bawanga ekitiibwa ng'ono neiba ye Pawulo ono ye Muhammadi Pawulo n'alekayo n'okulunda obusolo buli olw'okuwa Muhammadi ekitiibwa n'agamba neiba wange neiba wange anaagamba atya onfuna bulungi era ne bw'abanga akoze omukolo ne bw'abanga alinako kano bakakweka tabaye akomu n'akaleeta oluvannyuma nga abakulu bakoze eki bagenze kutuwa kitiibwa naye mmwe mukyemazeeko ne muvuma ebintu by'abantu bamaliriza bavuma kaaba nze nalabako omuntu ng'agamba nti oba kale naffe tukola ebyo mwenga mugenda ne musinza ejjinja nemwetolola ate seruka mama yuto ebakwata kuliri atabuka sokola okwevoola kuno kati ugwe okitandika mu kukitandika ne bakikuddiza ate nekikuluma nnyo okusinga gwe yakitandise ffe kaaba ebaddenga yakitiibwa ebbanga lyonna ng'era tewali wanyega ku kaaba ng'era bakimanyi abasiraamu bagenda emakka ne madiina okukola hijja ne umura naye olw'okuba nti mubalumbye mubasensedde mu mbeera gye mubalumbiramu nga yakubavoola batuuse n'okusenda bagamba nti nammwe mugende eyo gye mugenda wansi eyo ne mukola bwe muti ne bwe muti bajagamba Enseka yasomerawa oyo bino si byakusoma bino si byakusoma wakabalaza bino si byakusoma byantegeera yakutegeera irimu eno ogiraba irimu tugisoma naye oteekwa okuteekamu amagezi agategeera ng'ogifulumya udiu ila sabili rabbika bilhikima oteekwa okuba nga bw'oba okoowola omuntu omugye ku kyaliko because I'm telling you abantu bangi bavudde mu ddiini ze balimu ne basiramuka alhamdulillah tubeebaza naye omubuuza gwe wasiramuka otya tya munnange nasiramukira nnyo ku butambi bwa Seeka Muzaata Seeka Muzaata bannange yali mulungi nnyo Seeka Muzaata yenga bwatusanga ku mikolo atuwa ekitiibwa naye gwe n'osanga omuntu ku mukolo faaza owulira Reverand atudde mu gganduula anyumye bulungi musajja wattu atudde ku mukolo gwammwe ne musalawo kumufiisa kumuvunza n'avundira awo n'ava ku mukolo nga tayogeddwako yadde okumuwaayo achansi ayogere kikyamu ntera nnyo okugamba abantu abakuŋŋaana mu nkuŋŋaana za famire buli lw'obeera mu famire nga mulinamu omutamiivu omunyiwa omwenge bwe muba mulinayo ensonga awaka gwe muba musooka okugamba ne bwe mubanga mukuŋŋaanye najja n'eccupa oba akaveera bwe muba muteesa naye mumuwaatiise okwewala ebizibu omwana ayogera maama nnyabo bw'ataayogera ajja kubanywera omwenge abalangire ne bemwabbanga mukyali mu kyalo
so kati golino gamba nti tulina kweyisa bulungi mu society tusikirize family kiwana etali mbatali basiraamu era bwogenda mu bitongole ebisinga obungi bannaffe bali abasaidi eri bangi bannaffe abasiraamu be baleesire bateeka mu mirimu kati ate n'ekirala ffe obuzibu bwe tulina nti omusiraamu omu bw'ayogera ekintu bagamba abasiraamu babi kyovula wali wayitawo abantu bana nga kuliko omusajja omu ali mu nkofiira n'ekkanzu ne bagamba wayiseewo abasajja basatu n'omusiraamu atya tukuume ekitiibwa ky'obusiraamu nga tuyinga oluganda n'abantu abo tukuume ekitiibwa ky'obusiraamu nga tuyinga ki omukyalo omu maama we omuto yamukyalira e Madiina nga maama we si musiraamu bwe yaggulawo bw'ati n'amulaba n'amuggalira aya nekka Katonda n'amugamba nti Mungu tabaziizangako kukolagana n'abantu abo ebbanga lye bamala nga tebabayinaako bulumbaganyi mu ddiini yammwe mubaleke maama wo bw'aba yeroozi nga gwe Abdallah bw'ajja n'akukyalirako nga maama wo muto najja n'akukyalirako nti mwana wange nze kukyalirako tomugalirangayo mugulire etaya waka kubanga maama wo ali mu famire ya maama wo ate era akimanya akyalidde musiraamu tayinza kumuleetera kitali ekyo kyatakkiririzaamu kubanga agenze wa musiraamu nze maama wange yasiramuka busiramusi bamaama abange bonna baki Allah yasaasira mukadde wange n'amusiramula ne bamaama basigadde si baki naye bwabanga banajja okunkyalirako ewaseeka Ssekimwanyi bajja bakimanyi bajja eri mwana waabwe omusiraamu ate sheekhe era bwe mbagabula terina omwambuuza kano tewali akabanja enkolagana eri swafi naye gwe maama wo n'afiira enjala mu kyalo olw'okuba si musiraamu maama wo n'agwa mu bizibu n'ogaana okumulabirira olw'okuba oyagala omukakaasiramuko oli okwomulabirire gw'aluŋŋamya yahadi mayasha Mungu aluŋŋamya gw'aba ayagadde maama wo ne bw'abanga ya mukatuliki maama wo ne bw'abanga yava mu ddiini n'alokoka asigala maama wo sigala ng'omulabirira okuggyako singa abanga akututte mu kikolwa nga kyakujeemera Katonda ng'ekikolwa ekyo kyakugatta ku Allah awo mwawukani mugambe nti maama eddiini eyange tenywa mwenge sijja kunywa ebyo muweereza kubanga era bulijjo obadde okola ki omulabirira lwaki oyawulamu luli kubanga nti Katonda bagamba Katonda azadde fine bo be bagambye si gwe okoze eki gweweereza ssente kulabirira maama wo nga bw'obadde omulabirira kubanga enniya yo kati kitegeeza n'ennaku endala muleke kubanga gwe enniya yo teserebuleeti nze enniya y'omuwadde ali enga bulijjo bw'akola ki muzadde wange si kuwagira kuzaaza Katonda olwo nno ng'ate bw'omukolako ddaawa mpolampola bw'omusika mpolampola bw'agaana tolina kumumma kyakulya kubanga ate olwo gumusango anti tomulabiridde kuba ate mukaddewo abo baganda baffe mwe tuva kati kankubulire nabbi yagenda okufa Salama ng'engabo yagisinze eri omusajja omuyahudi ng'anoonya kyakulya nabbi Salama yagenda okufa ng'ebimu ku bintu bye biri wa musajja si musiraamu yukaalu kigambibwa yabiteekayo amuwola akasente afune ekyalya kankubuuza ekibuuzo abasiraamu tebaaliwo ebiseera ebyo tebaali na ssente olowooza lwaki ebintu bino byasangibwa wa musajja atali musiraamu ansi eri nti yayagala kulaga nti tuli ba Luganda so nabbi teyabagira teyabakyanguwanga teyabakolanga mmwe bwe mubakola naye osanga omuntu omusiraamu kwegamba bw'asanga ati omuntu atali musiraamu ewantu n'emirembe egikuggwako wayi nammwe mwasiramuse busiramusi ne bye tuvaamu abamu oluusi ne bye tuvaamu ewaka mubimanyi owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga simusinkanangako naye mulengera nsaba Allah amuteera omukisa mu buweereza bwe lumu yali ayogera n'agamba nti nze nkozesa abakozi wano abatali abasiraamu Emmengo era mu kisiibo ntera okubata ne bagenda e Makka bye bagenda okiro speech n'agamba naye bwe badda bandeetera ebirabo n'embyaniriza
era nesanyuka onfuna bulungi nkuwulira olaba oluganda olwo kati gwogenze emakka tewali amaziga zamuzamu abakolera emmengo bagaleeta ne bagawa Katikkiro n'aganywa nti Katikkiro gano amazzi ga mukisa nywako Mungu ajja kuwa emikisa kati ye lwaki bwafiirwa togenda n'obaawo lwaki bw'aba ayina omukolo togenda n'ogutuulako n'oyunga oluganda kani imagine obeera ne neighbor wo nga si musiraamu n'akola emikolo n'afumbiza abaana emyaka gyonna gwe neighbor we naye n'osigala mu nju omwo muliraano kyogwo nga Nabbi Sallallahu atuuka n'okugamba muliraano wo asobola okutuuka n'okukusikira owooza si musiraamu neighbor afiirwa n'atagendawo abo si bamuffe watandika ddi naye nga nze ekyansobera nti bamaseeka ndowooza oba ebitabo byemusoma byanjawulo ono aleeta ono n'akikuba tusoma ebitabo byebimu naye endeeta y'ebintu fi kulli makaani buli wamu tulina okubaako kye twogererawo weewalanga nnyo ithimwal udwani weewalanga nnyo ekigambo kulumba entalo bannange tezirina makulu bajja kusuulira ekipapula institution abantu mwenna abavoola eddiini z'abannammwe muddeemu etonde eri bye mwayogera otherwise mugenda kukosebwa bwe mutakosebwe abaana bamwe bagenda kukosebwa bwe batakosebwe abazzukulu bagenda kukosebwa bannange tuli ba Luganda yadde tulina ebitwawula lwaki tetukkaanya ku bye tutakkaanya tukkaanye ku bye tutakkaanya tumanye nti faaza atudde wali Reverend ali wali abasiraamu tuli wano tuli ku mukolo eno wabeereyo babiri aboogera na wali wabeereyo babiri aboogera bwe tutuuka okugenda okulya faaza ne Reverend atule ne seeka n'omukulu w'ettwale balye emmere ki ekinaabaawo ze nali lumu ngenda okusaaza nga enkuba enkubira ku kkubo okwo waliwo omusiraamu yali mu kanzu njeru ne muyimiriza ntwale n'agaana ndowooza ayitaagala nnenyerere murukayi nali ndi awo ndi mu kanzu njeru enkuba etandise okujja muruka nijja neyimirira yokka egenda okuyimirira nga nimu omusajja omukulu wa nvi ayambadde omudaali naŋŋamba omuweereza wa Katonda olagawa ne mugamba ngenda kusaaza Juma naŋŋamba ogenda kusaazaawa koze olwakutaano mulinayo okusaba nti ne mugamba ngenda mu maaso awo wansi awo mundeeba mu maaso ge waaliyo mukyala we n'amugamba maama Diana mbadde nsabudde wali omuweereza wa Katonda atuule wano tumutwale naye ntuula mu mmotoka y'omusajja nga ntya n'okugirinnyamu benzi Mercedes enyirira nga ntya n'okulinnyisaamu engatto nanga nti bino byansi maama Diana mukyala we ow'empeta n'atuula emabega naŋŋamba nti katusooke tukutwale okole omulimu gwa Katonda tulyoke tweyongereyo gye tulaga true story abo bantu ba Katonda abo bakulu nnyo mubakyalirengako ate balina organization mu bintu byabwe omanyi sakoze omuntu tabeera mubi yenna balina organization mu bintu byabwe bali bati Allah yabawa amazima yabawa obugumiikiriza yabawa obukkakkamu balina organization mu bintu byabwe bye bakola ffe tuli mu nkaayana twakaayanira butaka naye ande bambi Mungu amusaasire Allah amusaasire nnyo loni nakugamba wano nakugamba juzi jjukira mwana ajja kuzannya akatambi nakugamba teri ayingira loni naawona teri ayingira loni naawona okuwona kwa ande kutono loni damage nene loni ekulekako damage kati mulwadde obuwongo mulwadde omubiri bamubanja kati wuuyo bamusuwinze mu kooti defamation kiki kwogenda nga ayonoona linnya lya banka wakati ande ali omu awoza na banka banka institution awoza na institution namba ate kati ezo institution zeegatta bwe ziti naziraba ku musango gwa hamu banka zeegatta balina bank association eyo kyekyo ebintu byonna buli lwembeera nga muli mu sekita yemu mwetaaga mwegatte wamu banka zeegatta balinga balooya bwe wabaawo anti kati olaba enjuki bw'olumba enjuki emu zonna zivaayo ne zikulumba omulundi ogwo bwe tulaba solidarity eri mu baana ba booda omwana aba booda balina solidarity
ne bwabanga yakukurakinze ne bakusanga ng'oyombagana naye bo tebalinda kumanya kikibaddewo basooka kutaasa munnaabwe babirabire ebyo naye gundi twakutaasa naye wabadde mu nsobi kati andala katalwana na ABC yokka alwana na kitole ne bambi loans byebino ikyekyo nakugamba nammwe abali mu looni nga tekinnakutuukako kijja ekiri ku ande kikyajja mu bantu bangi paka okutuusa nga mutegedde nti amazima Katonda ge yali ayogera gaali mazima. Teri muntu agenda muri ba naawona nkiddamu teri muntu agenda muri ba aveeyo mirembe wakiri kwakulako ekiwawaatiro liba osigazaako obufu bwayo kati omusajja wuyi bamusuuwinzi kati okugira oti awo okutambula ogenda mu kooti awo nti bamuteeke ku limanda eruzira wiikisi 2 ajja kudda nga 15 ogw'omwenda ogenda okudda okugulirawo ebisumuluzo bye waguzaawo nga tebikyaggulawo nga bikyuse kati gukyuse kati guli 3 bwereere guli 3 bwereere luli gubadde 00 wajja kugamba wa damaging erinnya lya banka kati damages tuzigasa ate ku zino akawumbi akamu mu milioni 3 ate kati olulabe ekintu nga kigedde kati olumala nga okuba birayiro mu komera nti munnaye abajja okugira nga bajja mu komera abagamba waaye anda ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo tuweemu kye batuwa tuveebo kati ogira oti ovaayo ogonze bakwetolooza we bakuzza oli luzira bw'okomawo oli luzira paka wogamba bannaye tutuule ku mmeeza mumpe kye mumpa mbateere kitegeeza ate sakozi kankugambe kino omuntu yenna okuva ku ddala lyabaddeko nakkirira wansi okudda omuntu yenna abadde ku ddala lyonna lyaliko nakka wansi okomawo waggulu oddeyo nga bwe wali kubona abadde CEO kakati gomanye okubeera CEO w'essomero ne bukyenkyanga gwe kiriina kisoboka gwomanye okubeera awo ng'obadde gwolagira ekintu n'omala n'odda wali ng'ate gw'osaba ebyo biba bitabuse nnyo riba kyekola ekyo bannange muve mu riba mwekkuse n'ekitono kye mulina muve mu riba mwewala emikwano egiri mu riba mwewala ekigambo kye bayita riba mu ssente zammwe riba atwala baraka riba atwala emirembe riba tova mu mabanja mwaka ku mwaka obeera mu mabanja okomekereza bizinesi bagitutte tosobola eriringi lutalo wakati wo ne Allah mwekkuse n'ekitono mwesonyiwe ebbanka ebyo byonna Katonda bibaleetera bibeere ebyokulabirako gye muli nagamba wano nti ogwa andi tegunnaggwa nakugamba teguyinza kuggwa gutyo tekisoboka kati gugenze ku level 2 kati biyingidde mu level waliwo amakomera ssebu ku defamation luzira awunya luzira abawunya ebeetokose ogenda okukomawo ng'ebisumuluzo bye wali oguzaawo tebikyaggulamu nga kuliko ne fence out of bounds no trespass nakapande nga wekali osaaga yeyo liba yeyo muve mu liba akulekako olubale akulekako enkovu kojjuukirira ebanga accident buli woyitawo booti notegeera lyali lyange naye gwomanyi okuyita ku kintu ekyali ekikyo omanyi okuyita ku kintu abantu abasinga obungi ebintu byolaba ebyo si byabwe byasigalako manya si byabwe byagenda dda bantu bayitawo buyisika ze waliwo omugagga eyafa sijja mwatula linnya waliwo mukwano gwe yamukyalira nga mulwadde mu nnaku ze ezaasembayo okufa namugeye waayi kakati Mungu bw'abanga ageze ekintu kyaffe ekyo namugamba nno munnalowooza ekintu kye kyali kyange ekintu bakitwala dda ekintu kyagenda dda nawulire nebya Alex mbusima byali muloni simanyi kati eri ku milioni 4 naye kifo kiri mu milioni $. Kyokka kati mbu baba banja milioni 4 sironi ezo ebintu bya Alex nabyo bizibu sironi ebintu bya Alex nabyo bizibu looni efuse looni zifuse looni abantu zikyatwala abantu bangi Mungu atutaase abazirimu tusaba Allah zibajje mu mirembe naye kizibu nnyo bwe tatwala omukono etwala okugulu looni
eteekwa looni alinga kibuyaga waayise waliwo wasigalawo obuufu akukwakulako naye kati musajja wattu Ande tumusabire busabizi kuba kati gye bamuteeka anti sente tazirina tana sente ate ziriwa yandibadde ajja okuwanjaga nti munyambe omuntu waviirayo ga nti munyambe batalina sente za myaka giri si za biseera bya covid eyo esente ziri ludda wago azijjewa property egyayina yeeyo ate naye ajagala naye ate eri mu banka ne banka naye erina okgenda mu maaso okukola banka erina okukola banka erina okgenda mu maaso banka tefiirwa eringa muwalabu n'omuwalabu tafiirwa ate afiirwa bw'osasula n'otalabika ye tazza sente asesema ye banka kati tefiirwa kati mu mbeera yonna bwa tolina sente mpe ekikyo kyewasinga banka looni ziriwo okugonza bulamu oba kukalubiriza bulamu bw'abantu kyekituufu saagala nnyo kugamba nti kuba ababanka bayinza okundaba obulala kubanga no kati neizirami tumutwaliramu abeerawo kugonza bulamu bwa muntu kati Islamic banking ebeerawo kuyambako muntu kulaakulana ensonga lwaki teri mu magoba ne basajja ba Islamic lwaki tebajja wano basajja webali tebajja ne tunyumyamu bannaye ne babulira nja kuyita Shafika je nja kubira Shafika je mwogere we tuli awo ku Salaam Bank tetulina kigambo basajja bajje abasalamu nja kubira mukwano gwange Shafiki akulira gundi Salaam Bank awo gwe nalabye ennyumba ku TikTok ezitundibwa amaka mangi nnyo ate nkubulya bino wammanga bajja ku misana ne bafulumyamu abaana n'omukyala ne badda ku street emisana yes babafulumya misana ate womanyira nti ebintu ebisinga babitwala linda omuntu ave mu nsi kati no wano obanga okyali mulamu okwatirira kabamu ne bafunamu ne ku nsonyi tiwali musajja tunamwenganga tutya naye kasita ova ku duniya kuno ne bakuteekayo wali oba tonnaba nakuvunda nga balumba banka property for sale n'olaba nno omukyala abadde ow'ekitiibwa ayina abaana 12 abazeewa ate abasajja bamuleetera abakazi ebizibu gwokimanyi nti abasajja abamu bayingira mu bino nga n'abakyala tebabimanyi eroni kisoboka omusajja omanyi abasajja abamu Mungu yabawa emitima ayingira ekyoto nga mukyala we tategedde naye nedda anti labayo oluusi Sakozi embeera eno ogiraba abantu oluusi embeera yebafuusinga naye lwakuba tetugamba ebbula ly'enva terikuliisa kamujje okitegeera eriyo abasajja abayingira mu kino nga n'omukyala tamanyi mukazi wattu tamanyi okitegeera naye baba wola bo tebayite ono nti omusajja ono mufumbo anti kakati oluusi bamusaba next of kin mu kifo ky'okuleeta mukyala we n'aleeta Sakozi nti anze Sakozi yategeera ebyange banka nemuwa omufimbi ye n'alumba n'acakalako Dubai n'agulako ku moroka awo empya ate olaba baba bakazikuwa wano ozitetenkanyiza buli kimu noga nti nja kuzzaawo kumbe lwe batandise okubala looni edduka emisinde temanyi miji nze waliwo omusajja awo side ze wafaawo yalina property ya milioni 8 banka yagitwalira ku milioni 10 kisoboka bulungi nnyo 10 omukazi yali tamanyi ng'omusajja yateekayo ekintu abasajja bajjabuzi ne bakuba ebigundi ne bateekako ebigundi nti era ne babeera unstoppable tosobola otya ofuluma misinde kubanga yalina abaana babana bayireni ne babafuluma kakati oluusi abasajja babikola ng'abakyala tebamanyi owulidde era bannange musaasire nnyo abakyala abazadde abaana abasigala mu nsi naddala nga babbaabwe bafudde kubanga Sakozi butya butya omukazi ng'ali mu nnyumba ne bakeera ne bamugamba nti fuluma n'abaana baddewa obufumbo bwe bwakomaawo addewa lwakuba nti ate era wateekwa okubaawo ekisa eri abantu nammwe abawola ssente waliwo embeera lwetuuka n'ogaa naye mu butuufu yadde tubanja naye kaakati leetasi tubeere bantu ab'ekisa twogere okitegeera obukambwe oluusi buyitirira n'amaanyi gayitirira bannange ensi eno tugirimu kaseera bannange ensi eno buli omu yeetaaga munne Sakozi waliwo omuntu kaakati olaba nze siyinza kusalira Andi musango musajja wattu kati essaawa zino kyayagala muntu kumugumya na kumusabira tolaba omunne wabanga afudde ng'omubanja
n'ayingira kabuli obusiraamu bukuga nti yadde afudde omubanja nekyusa ekirowoozo kiri ekyokuba nti omubanja osigale musabira kubanga waali wazito ali mu kubuuzibwa. Era ffe obusiraamu butugamba omuntu wabanga jjulukuse batugamba nti istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'alu. Abange mwegayirye nnyo Allah asonyiwe omuntu ono afudde, musabe nnyo Allah munyweze kubanga waali ali mu kubuuzibwa. Eno essaawa ande tetumusalira musango kuba naawe tomanyi binajja nkya mu bulamu bwo. Musabe Allah munyweze kubanga bamutwalako ssomero gwe bajja kutwalako masomero. Essaawa zino ande yeetaaga obuyambi. Tuve ku kiri ekyogamba nti nno yayingira riba okay yamuyingira alhamdulillah tetukyalina kye tuzza kati essaawa zino musajja wattu kubanga kaayinawo kokka. Obusiraamu butugamba musaasire nnyo omuntu abadde n'ekyengera ne kimuvaako. Musajja wattu agenda kuyitanga atya ku ssomero lye wallahi nga lyatwalibwa nga lyatwalibwa tewaliwo omuntu yavuddeyo kuyamba ande. Kati abazadde essaawa zino abazadde kati misinde bose basigala tobanyumiza nosensiwo ye atwala butwazi mwana walala nesi ye solution. Ate njagala nkubuulire abantu babika bisatu tobeerabiranga. Abantu babika bisatu tokola ki? Tobeerabira. Asooka omuntu eyakusuula mu kizibu. Omuntu eyakuleetera ebizibu mulamu bwo tomwerabiranga. Forgive and forget. Nedda ssebo byanjawulo. Obadde otya olowooza buli asonyiwa aba yeerabidde anti mwe mubigatta. Nedda yankola ekibi namusonyiwa wansonyiwa ku ddiru ki kakati olwo neneerabira kye wankola. Olaba kati kankunyumiza ekintu ekyafayo kimu. Waliwo omusajja yajja natta kojja wa nabbi Hamza nakutwalawo e Uhudi wali e Madina. Owulira Hamza omusajja eyamutta nabbi yanakuwala nnyo nga Hamza afudde kubanga bamutta mu mbeera esinga okubeera embi ne bamubaaga ebiwoowolo ne babirira mu maaso ga nabbi nga bibisi. Naye yakikola yamala najja mu maaso ga nabbi n'amugamba nze kusiramuka. Omanyi nabbi kye yamugamba? Yamugamba nti nkusaba okwo okusiramuka sinza kugaana kubanga eddiini si yange, eddiini ya Allah. Naye nkusaba tombeeranga kumpi buli wembeera kubanga buli wenkulaba okumpi olina kyonzijukiza. Kyewankola kyali kika. Kyewankola kyali kika. Otuulanga eri wala. Kyovola tubagamba abantu abatukoze ebibi mulekerawo tutuulanga okumpi mwetyebeka nnyini. Oli okulaba wakola munne ekintu ate weetyebekawo. Owooza namwetondera nansonyiwa. Yakusonyiwa olowooza yeerabira kye wamukola. Sakozi buli muntu lwakukola ekibi buli lw'omutunuulira ky'osooka okujjukira. By the way, kituufu ekyo. Buli muntu lwakukola ekibi ky'osooka okujjukira nti omuntu oyo ye yafuuka ensonga lwaki ndi ku zero olwaleero. Toyinza. Nkugamba abantu babika bisatu tobeerabiranga. Omuntu asoose ye yakusuula mu kizibu ande abantu abakusuula mu kizibu kino tobeerabiranga ne bw'otuukanga mu maaso ga Mukama Katonda oba pointingangako bw'oti nti oyo n'oyo bafuuka ensonga. Omukubiriza okusonyiwa. Anti mmwe okusonyiwa n'okwerabira kyova olaba ate kankubulira abasiraamu nze mbabuulira bino mmwe mukola nnyo bannammwe ebintu n'embirowooza mbu byakungulu. Waliwo awo omusiraamu gwe yajja ne yeewola ku munne ssente bw'amwewolako ssente n'amugaa nti anja kuleeta omanyi waliwo abasiraamu bamubambi abawola oluusi nga awoze munne alowooza ye munne ono tagaanye osasula ssente. Omanyi bwe yamugambye owaaye aswaburu gumiikiriza. Obusiraamu nabbi yagamba tugumiikirize era okyogera kusereza muno. Siraamu swaburu lwaki temugumiikiriza? Oli yakuwa ssente ze n'ebbanga lyaggwako owoza swaburu muwe ssente ze oba si kyajja kuteeka munda. Abantu babika bisatu tobakola ki? Tobasonyiwa. Asooka ye muntu eyakusuula mu kizibu. Bannange muli eyo naye mulina abantu ennaku abamu gye mulimu mugirimu lw'abantu abamu ababali okumpi. Abantu abamu ababali okumpi nga yennaku gye mulimu paka kati musula enjala amayumba gagenda muli mu makomera muli mu bizibu muli mu muzira gubakuba. Naye nga abantu abamu be bafuuka ensonga lwaki muli bwe muto temubeerabiranga. Kyembakubiriza mubasonyiwe
naye temubeerabiranga ku mitima gyammwe. wama zaada Allahu abdan biafwihi illa izza. Katonda tayongera muntu kintu kyonna asonyiye munno okujjako ekitiibwa. Omanyi bw'osonyiwa omuntu obeera wa kitiibwa, ofuna ekitiibwa. Sakozi yasonyiwa Ssekimwanyi. Sakozi musajja mulungi nnyo, Mungu amusaasire. Ekyo tusonyiwa olw'ekyo, kubanga buli lw'osonyiwa omuntu ofuna ekitiibwa. Naye abantu abamu abaatukola ebibi mu nsi muno twabasonyiwa lwa kufuna kitiibwa mu maaso ga Allah, naye tetuyinza kubeerabira. Oyo omu eyakola ekibi. Owookubiri eyakujja mu kizibu, tetumwerabira. Oyo kabaka. Oyo ali gumite. Eyakutoowinga. Oyo eyakusanga. Kati nze Sakozi kankuli ekintu kimu. Bino bye tutambula, bye tutwala abalamaze e Makka. Nali nina gye nva eyo waali wala nnyo, wansi gomba mu kyalo eyo kyayi. Nva ku Shukuru ya mulamazi. Obudde buzibye. Nga nva mu kyalo ofubutuka mu kyalo. Emmotoka neekuba omupiira. Motoka. Oba nalinnya kisikimanyi. Emmotoka neeyabika omu. Actually gyabyeka emipiira egi. Omulundi ogu. Simanyi kyaliwo, Allah yamanyi. Naye ng'olowooza ndi wandi mu kibira. Saawa 12 ez'olweggulo. Kwegamba nembulwa kinzizaako. Onfuna bulungi. Ndwawo nobikebera ebyo. Obudde tebuzibye. Tegenze mwemu kitundu nga buli gwenyimiriza ayimirira. Buli gwenyimiriza nga nyimirira. Nali mu kanzu n'enkofiira. Nga buli gwenyimiriza kola ki? Nenga kanzeeko ejjubba yange. Nga buli omu apitako bisinda looza ndi mubbi. Mba ndi awo essimu nejja. Noweera omukwano gwange yankubira essimu. Nange Sheikh muli mutya? Habibi nkukyaye nnyo muganda wange, obulamu bugamba kinemugo waayi, nange ndi eno. Mbadde nina gye nva. Nva eno ku Shukuru ya mulamazi naye emmoloka yange. Nanga sekuuliwa. Ne mugamba ndi eno, nanga mpeereza location. Ekirungi network yaliko. Ne muweereza kapini. Nanga mbaseeka ng'oli wala nnyo. Nanga naye nina gye mbadde ndaga. Naye kkiriza tovaawo awo. Yingira mu mmotoka weesibiremu. Tovaawo awo nzija. Nkola ki? Nzija. Ndi wala. Zingira 2. Yantuukako ssaawa 5 ez'ekiro. Nangamba seeka wange mbadde siyinza kuleka mu kino. Oli mukwano gwange. Nanteeka mu mmotoka. Ne tugenda mu katawuni akaali kaddako. Ne tufuna breakdown. Ne tujja ne tusikawo emmotoka yange. Neesula wali ku poliisi. Nanvuga nandeeteeka. Nanga seeka emmoloka bajja tulabe nga bukedde inshallah. Naye kasita gw'ovuddewo. Omuyinayo. Abantu abasinga obungi bwe tugwa mu bizibu kati olaba ande kyaliko. Buli gwakubira anyiga bizi. Buli mwadduka. Sina kunyigiga bizi. Bajinyiga mabbali muno bwe bati. Naginyiga bwati. Abantu bafu nnyo. Ate musabanga nnyo Allah n'abasuulako ku mbigezo. Osabanga nnyo Allah nti Mungu nsaba ondeetereyoko ku kigezo. Naye nga ekitanzitoowerere ndabe ku bannange. Ndabe ku bannange. Era nakigambye Seeka Mafu. Ne mugamba Mafu ataakulambudde ng'ofunye accident si munno. Hanti mutu wana Sheikh waffe ne bakuba obululu. Awa nakigambye Seeka Mafu. Ne mugamba gw'otaalabye tomwerabira. Mugende kompola. Sakozi omuntu akujja mu kizibu tomwerabira. Asoose tugambye omuntu yakusuula mu bizibu. Omuntu yakuleetera amabanja. Tomwerabiranga yatta omwana wo. Muli emulago sirimu abalume yakuleetera sirimu tomwerabiranga. Yakuleetedde ennaku obwana bw'okuba nti musula njala. Waliwo omukyala gwe mmanyi
yagula poloti ye ng'akubye ekyeyo n'amaliriza n'azimba bulungi n'agakanzire waka njire n'agibeeramu awo abantu ne bajja ne bagamba yagula mpewo omukazi ali ku zero kati oyo amwerabire oyinza gw'omanyi okuva ate olaba abo abaana era Mungu asaasira era bannange kyova nzirwembeera ku Kaaba nsabira nnyo abantu abali mu diaspora abo nga saawudde mu basiraamu si basiraamu bonna era okimanyi buli lwembeera e Makka nteeka nnyo mu ddwa abantu abo bagenda okunoonya ssente kati gwe otambula nnyo yadde ebiseera ebisinga toŋŋambako ndeka okitegeera naye mu mbeera efaananako bwetyo owulira otambudde ensi oyagadde munaye bwe tubeere no ŋŋamba oli wange ngenda okulaba ku sitati oli Miami oyagala kanyigawo naye kagenze kakubyewo osanga onaakyusaawo naye abantu b'omu diaspora nze ku byendaba n'abatono b'empuliza tebawummula session ku session shift ku shift jukira tali ku ground ayina abantu be yeesize mumukolere bagula mpewo yamugulira mpewo n'akomawo amanya amaze akimaze ekintu wayitawo emyezi nga bamugamba wano wagula mpewo vva nawo kati nga yeerabira oyo ayinza omwerabira nga ye yakimusuulamu abantu bali mu makomera naye amakomera bagalimu lwa abantu bannaabwe nga be bafuuka ensonga ate abantu sakozi bayina enkwe guno omulembe guliko enkwe empitirivu nnyo abantu guno omulembe gwa butego muteekwa okubeera ate nkubuulira kino akulaga ekimafiya mulage kimafiya akulaga llo naawe mulage llo ajja n'amaanyi naawe jangu n'amaanyi abantu kati bwe beetaaga tusiriseemu ekimala abantu batumanyiira nnyo oyo temuliyo era ojja kulumba ajja kumuggyako badde nakye mbalenda okwogera naye kankireke bannaye so abo ababiri tubamaze omuntu eyakusuula mu kizibu tomwerabiranga n'omuntu eyakujja mu kizibu era wano nga sinnamuvaako njagala okusinziira wano ku mukutu gw'omukama wange okwebaza abantu ababaddewo mu bizibu byaffe tubasaba nammwe mwemubeera nga mufunye ebizibu mutubuulireko bwe tuba nga tetunnamanya kituufu twebaza abantu abaturescuinga wallahi n'olaba munno ng'agwayo mu nnyanja n'ova ku kikyo n'ogamba kaŋŋende mutaase kaŋŋende mugjewo bannange tubeebaza mwebale kuyiwawo mubiri nze ndi muwalimu owulidde naye obeeraawo n'ofuna ensonga ogenda okulaba abasiraamu bakubiddeko seeko kati mbeera ki seeko embeera etambula etya nze nafunako obuzibu olaba nze nkeera ku leediyo essaawa 10 za kiro maze emyaka nga 10 nga nkeera ku Voice of Africa awo naye lumu emmotoka yange yeefuula ekiro essaawa 9 kitunde yeefuula nga nva Makindye waggulu eyo naye amawulire gaawulikika ku leediyo nti seeka emmotoka yeefudde naye mulamu naye abantu seeka kati oli otya seeka kati oli otya seeka oli mu mbeera ki seeka kati oli ludda byalina biseera bya covid owulidde nga tebakkiriza bantu kutambula naye bwe nagenda mu ddwaliro abantu beeyiwa mu ddwaliro ekiro nga batambulira mu biseera bya kafyu naye nga bazze kulaga mukwano bannanga abantu ababeerawo ku lwaffe tusaba Allah naffe atuwa okubeerawo ku lwammwe sakoze omuntu akujje mu kizibu naddala ekizibu nga kya ssente ako katukakooneko naddala ekizibu nga kyaki kya finance faluuku abantu bakoddo bw'oba oya testingayo omuntu ku ssente omuntu mutesitinga ejjasti nga tolina bwetaavu naye gwe muteekeko ka thermometer akasente muteekeko akapima kenti owaayi ndi wano neetaaga emiliyoni 2 omanyi kyajja okukola okoze otya okoze otya tagaana tukoze tutya tukoze tutya abamunno okoze otya kati kankusabire omaleko nakyo ogenda kikola otya kankusabire omaleko nakyo onfuna bulungi kankusabire omaleko nakyo nakikomyawo naye eyo solution oteekwa okufa n'omuntu paka lasti agamba okikoze otya omuntu asembayo kozi tugambye asooka ye yakujja mu kizibu eyakusuula mu kizibu owokubiri eyakujja mu kizibu owokusatu
ye yakuleka mu kizibu tomwerabiranga oyo ye muntu ajja n'akusanga mu kkomera ng'omanyi ye lasitiwo nga kwe bitandikira okuvaawo okwo naye n'atabaako kyakola oluvannyuma ate najja n'akubuuza wavaayo otya. There is a saying bannange, someone who left in a forest must not know how you survived the wolves. Omuntu eyakuleka mu kibira wakati n'akuddukako teyeetaaga kumanya butya bwe wasurvivinga bigundi bino babiyita bibe. Bibe wabivaamu otya? Teyeetaaga manyi mwe mulina ekisamu ffe tetwali bwe tuti. Ensi yetukyusizza. Ensi abantu bonna oteekwa okuba abantu katubagamba direct. Yes, mugaye nti mukubuulire sikwagala kalasi tewajja luzira ate ogamba ate wavaayo otya lwaki kudiru ki kudiru ki ebyo ebintu bisatu sakozi tobyerabira omuntu eyakusuula mu kizibu bannanga abantu abasuula ande mu kizibu ande tobeerabiranga ate ande ekirala Allah ne bwabanga akikuyisizaamu kino teweerabiranga abantu abakuyambyeko kivaamu kubanga ande enkukakasa ogenda kivaamu insha Allah. Mu nsi muno buli kintu ekirina entandikwa kirina enkomerero yakyo. So noono yakola atya? Nze ande mwesigwa siina mwana mu ssomero lye sizanyirangako ndi mugagizi wa mupiira naye sizanyangako naye mupiira era ne ssente ze yagabayanga abazannyi teyampangako kuba saali musambi wa mupiira naye tuguyiwawo naawe ave tusomesa busomesa omuntu eyakuleka mu kizibu nosanga omuntu ng'enjala emuluma ng'osobola omufunira ekyokulya n'akusanga ng'olya ate n'akubuuza gy'ojja emmere oyo mwesonyiwe. Abantu abatuleka mu bibira please temulina rights kutubuuza butya bwe twasurvivinga bibe. Wandeka ku airport ate ogamba natuuse ntya mu America wandeka ku airport nina obuzibu olinnya ennyonyi ogenze netuusizza ate nga waayo ozze otya kuliko olugendo otambudde otya. They shouldn't. Wavuddeyo otya mu abantu ababaleka mu byalo kooti wavuddeyo otya? Nze kankubuulire kino nze nina omuntu eyandeka mu kyalo obbi wange yatusooka okuvaayo naye otobye kyova olaba bwe osanga nga ndi akantu akalungi ne kandye nze gwe ffe tutobye mukwano gwange gwe linda kati gwe kolindeeta nenkunyumiza ku gye nvudde wange ojja nakuseka ntobye era bw'onsanga ndya ku ddoola yange wemba nfiisizzaako ku mulamazi ndeka ndye bw'onsanga nyambadde ejjubba yange ennungi gwe tompalana tonfitina ndeka tomanyi gye nvudde na kintu kino. Mukwano gwo yakola dde? Kati nze kankuulye kino nze naye mukwano gwange ye kati ffe twamala okusoma ye kati n'atuleka mu kyalo ye n'alumbaawo ye bwe yalumbaawo n'ajja ku sipiiki hotel akikuba balina connection zaabwe omanyi zino family bintu bya dunia bya connection kakati ye gwe yajja n'aconnectinga mu kibuga kati nga bwajjeyo ku kyalo tukwega tumwadimayalinga tumwegomba kati bannange mami wange Allah amusaasire yagendayo ewa maama w'oyo omugamba n'amugamba nange oba noono naye musobola omufunirayo ayeye agenze ewaabali agambe mukulu munne nti oba noono musobola omunyigawo naye n'afuna nga bwe babadde bonna naye agende bwe mwalyanga ffene ebiki byonna yamugamba ati yagamba ati tujja kulaba kakati nze kennyini ebiseera ebyo kati ebiseera ebyo ku kyalo kwaliko essimu emu naye ngeno e Kampala amasimu gyegali nafuna ennamba ye n'omukubirako kati ng'akwata amasimu nga ntegeera ndiko neweereta nalinnyako k'emmotoka n'enzija waakolera Justin andabe ndeegomba olwo Kampala simumanyi neegomba namulabako yadduka ate nga baŋŋamba yaliwaawo yekweka
nenzira mu kyalo ne ngamba mami simulabye naye bangambye abaddewo mami nangamba bireke Allah alikuwa ebibyo olwaleero ali mu kyalo ndi mu kibuga yaddayo olwaleero ali mu kyalo ndi mu kibuga ne bw'abanga nsanze ewantu kizibu okuntuukako yaddayo dda yabomba dda anti byeyalimu byaggwawo byafa yaddayo dda mu kyalo nze ndiggumite ku kibuga maama yaŋŋamba muleke Allah alikuwa ebibyo mwana wange gumiikiriza yalina obusobozi obwokuleeta byali byabwe ddala nga bwolaba bwondeeta wano gwosalawo n'ogaasa ekimwanyi jangu tukole yalina amaanyi n'obusobozi n'obuyinza obugamba nti ono muganda wange kubanga sakozi tukuze ng'omuntu gw'ova naye ku kyalo aba muganda wo aba muganda we era ffe tukuze ku bamaama ku byalo okwo nga bamaama bonna abali ku byalo babeera bamaama baffe bwe kiri jjukira musomera wamu amazzi mugakimira wamu akapiira mukasambira wamu ebikajjo mubiriira wamu fene mumulumira wamu enku muzikyabira wamu tabeera muganda woyo aba muganda kakati nkubuulya bino wammanga teyanjagaliza kujja kubeera kumpi naye maama naŋŋamba Mungu alikuwa ebibyo naye nanakuwala nnyo nendaba ng'ensi ekomye nga ndaba yandeseeyo yakali Kampala namulaba nako n'ekyemisana yakimpa talina lukusa kubuuza kati talina lukusa ayansangewa n'ennamba yange taswa gifuna nesimu sigadde ansimala gakwata masimu n'ennamba yange ayinza okuba afuna olutiko era juzi waliwo yannengerako awo nina omukolo gwe naliko seeka ng'oli w'amaanyi nnyo kati nkwagala ngunjagazaaki kikyo njagaza ndowooza abantu baffe yandeka mu buzibu yandeka ki obuzibu yandeka mu buzibu omuntu akulese mu buzibu toyina kumwerabira kakati gwe ate mmwe mulina obuzibu abantu nze bansobera oba lwaki abantu tebajjukira kyovola obusiraamu butuga nti wadhukuru mujjukire nnyo gye muvudde mujja tegeera gye mulaga omuntu atajjukira gy'ava ne gy'alaga abatamanyiyo bebakola byonna ng'osuula yes omuntu eyakusuula mu buzibu tomwerabira n'omuntu eyakuleka mu buzibu tomwerabira because mu lugendo lwaffe tuyinamu ebyokunyumya bingi okitegeera eriyo abantu mu nsi muno nga babuuka ebidiba byaffe tusobole okubeerawo eriyo bane temwerabira eriyo abantu ababuuka ebidiba wallahi nabuuka ekidiba ng'ayagala sakozi obeere bulungi how comes gwe tosobola kubuuka kagga katono ku lulwe buukawo omuntu nga yabuuka ekidiba ku lulwo lwaki tosobola kubuuka kagga anti abamu basasula bubi abamu basasula bubi kati olaba omuntu okuvaayo n'oyamba omuntu n'akusasula na bivumo bakyala ameka abatutta baba abasajja ng'oli bamuleese buleese ajja akole n'akomekereza nga atutte obufumbo bw'omuntu kyovola abantu abamu tebakyagala kwesembereza bantu kati nze moloka eyange egitambuliramu bwomu saagala ndeka obeera mbwomu bali ddala wetu tubadde naye nga Sakifa ekyaliyo Sakifa tulina post ebola nga tuguddewo inshallah taala mujje tugende Makka milioni 5 n'ekitundu yewumula etambula abanagenda mu hijja twatandika okuwandiika tukoma okuwandiika ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba hijja yakyuka bino bye mwagendanga e Makka ng'ebula wiiki emu n'osasula ebyo Saudi yabikyusa dola kasanvu ojje tugende Makka mu hijja musasulire bamaama musasulire bataata mujje tugende n'ekibanja mpola nkwata insha Allah taala ebirala mujja kuba ku namba y'essimu eyo Faruku gy'atadde waawo so wekitowe kiri bajagamba oyo siseeka izitoka ani ataliseeka gwe byoyogedde nedda bajja kubiddamu waliwo yampise pasita naye alhamdulillah kasitamu ewa Mungu wankimanyi nze nkola ddaawo siinaamu interest yonna ale sina budde bulumba kati ate nnumba baaki omanye ate kati bulandi oba ogitta ate boddamu n'oyanukula omuntu bulandi ebeefa banaye bwe bali ddala tulabagane